Amanya endobozi wa MTMC SMX representing straight out SMX media nga omanyi nti omusango tegukaddiwa ne wokola omusango mu 210 mu 230 basobola okugujjayo ne bagukuvunaana weguba gwakusinga ne gukusinga obeera wagguwangula omusango guno oguwangula naye nga omusango tegukaddiwa. Bryan White onako lwayo nerabizeemu ne bimuononekera okuva luli almost covid yayo nayo yayitawo nga tewaliwo kigenda maaso nga tewaliwo amukuba ku mukono naye omusango guli ogwabali abawala ababiri abavaayo representing abannaabwe kubanga bagamba bali abawala banjiko nga bawera naye babiri bebeesowolayo okubeera nga bavaayo okubeera nga balumiriza Bryan White olw'okuba nti naye abatuusaako ogw'obuliisa maanyi oba yabakakanga akaboozi bakozesa biki bye batayagala ku lw'empaka ng'ate bo tugendekana kya buliisa maanyi musango gwa rape. Bryan White oluvannyuma lw'okumugulako ogwo omusango yamala n'avaayo then abaana baneeno ne beekubira omulanga mu parliament naye awe batyo ne bagenda parliament ne bawuliriza ne basobola okwogerezegana nabo awo nzijjukira Bryan White bamusiba nako olwamala ne bamukuta then awera alwalira actually cases z'okulwala Bryan White najja nga azibeeramu Bryan White mulwadde baneeno ne bagamba yes katumuleke kala asooka jjanjabo basooka awone naye ne bamugana okubeera nga afuluma eggwanga lya Uganda okubeera nga ajjanjabibwa. Bryan White yamala n'ateerera neraawo n'abakaawo ku bulive bwe obumu ng'ali wamu ne kasuku mpola life ye ebadde etandisa okubeera nga eddawo mpola naye olunaku olwaleero aba human rights abatula ku parliament kakiiko ka parliament aka human rights abafulumiza ekiwandiiko ne bakakasa mbu Bryan White ali capable of rape oba kangambe mbu ali capable of college emisango gye bamulopa mukane n'akakiiko so ne bagamba Bryan White asibwe. Tebanna bakakasa musango mbu yes da Bryan White kituufu yakwata baneena abaana naye bakakasizza mbu Bryan White ali capable of okukola ogwo omusango okusinziira ku bali obujulizi bwe baleeta n'akakiiko biki bye katunuddemu bakakasizza nga Bryan White ali capable of okukola ogwo omusango so akwatibwe akuumibwe ku poliisi ng'okunoonyeza kugenda mu maaso n'omusango we gunaagendera mu maaso mu kkooti basobole okubeera nga baguwuliza bakakase bulungi oba Bryan White egyo emisango egimuvunaanwa yagizza oba nga teyagizza. Nenga bakakiiko aka human rights kamaze okukakasa mbu yes okusinza kw'ono omuntu n'ono Bryan White akwatibwe asibwe so that tazza more damage. Ensonga lwaki Bryan White bagamba mbu alina okukwatibwa immediately so that tabeera tafuna chance kola musango ngogo ogumuvunaanibwa kati tegunaba beera nga gumuka muvi akyali just suspect naye bo bakakasiza mu ono suspect okusinza ku bino bibatuleetera ali capable okola ebyo by'ebyamulopwa so kati alina okubeera nga akwatibwa ajibwe mu public munsi asobola okubeera nga anako wakuumibwa bamukomera then ebisigadde nga winagenda mu maaso ogwo ayagala okufuna updates za Bryan White na musango ng'ogenda okubeera nga gutambula ngenda kusaba kiri simple kubeera nga subscribe ku SMX media okusubscribinga embizi zote zigenda tovibwako sente tekyetaaga kukola ki just kunyiga ku ka red button akaliko subscription no subscribing nze wano njabera nga nko updates ezikwatagana ku Bryan White naddala mu entertainment industry n'ebisigadde nga bya happening mu ggwanga erya Uganda. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. I sign out.